bano ng'okusinga bamedusendo kwaze mmwanyi bagamba nti akatale kaazo kikyali kizibu gye bali nga n'abasigula babadde undula kibaviirako okufiirizibwa. Lulye mmwanyi ebadde ku 2.7 naye ng'onwa wansi bamwa nusu 5 ba 3 ate nga bamulyaza amaanyi kati boosi oli ye wabawo channels eziyitamu kutuuka wansi kati abawansi babeera bakola ki banyigi kati bwe zajja okusasulwa bali ebeesasula bwe bawa ttendo wa wansi ono waliwo basuppliers abawansi abo nakati bakyabanja myaka nga 10 bali ebeesasula ekyeko olujja ebekola ki kyetwandiise gavumenti bwereeta program oba activity ne bagamba nti yes bazze okugula emmwanyi zigenda kugabibwa awo weewali obuki awo weewali obuzibu nga mukulu muwonge bwagambye nti jukira batuke no wansi ku ground ne batufotola yetamu gye tuba tukozesa ne bamaliriza okukufotola ne cash eyo gwe bakufotolodde ne batamukola ki ne batamukuwa. Maama abaana bakola nnyo nnyini ddala naye tusanze okusoomoozebwa kuliwa emmwanyi zonna zitudde ate nga baziteekamu ssente nnyingi. Abalunzi b'enkoko nabo boogedde basoomooza omuli abaluzi obukoko okuba batono n'ebbeeyi y'emmere yaazo okuba waggulu. Bw'abasapulaya bankoko leero ogenda ng'ennaku z'omwezi 6 n'obookinga enkoko January n'ozifuna mu August. Sente z'oteeseeyo tebasobola zikuddiza naawe tofunye eki tofunye enkoko ebigendererwa byo ne biba nga bikoze nga bifudde. Kati kasooli yekka agula ennusu 10 mu ebyo kati ne bw'oba bakutenda kukola magoba bw'oba tolimye kasooli naye nze nalimako kasooli nenvaayo nga omugongo gummendusi kati nenga akangule buguzi kasooli kugamba ebisoomooza mu bizinesi omwo bingi. Waliwo munnamagye yagawummula Kiwanuka Steven asabye gavumenti okusaawa abantu abasobola okusomesa abavubuka okwagala eggwanga lyabwe. Naye bwensabira muteekemu amaanyi wakireka ssente kawe bakaada kweri abasajja n'abakazi abasobola okwogera obulungi mu buli gombola n'abanga atambula muluka ku muluka n'abaako kyawa abavubuka bwe bagenze mu kkanisa ekyo kijja kwongera okukyusa ku bantu naye abantu abasinga kati yayogera kuvumenya buvumirizi gavumenti talina kyekoze. Kibombo Ismail Kayiwanga mukulembeze ayogedde ku byokwerinda binafuye ng'obubbi baana baliwo. Abavubuka batuukidde abavubuka obubbi bufuuse obubbi. Ebiseera eby'emabegako eri wabeerangawo abakuumaddembe nga bayitangamu naye ekyo kyakola ki kyavaawo omuntu ajja n'abba ebintu byo ate nokkanga nakola ki nakkanga nga tolina kyasobola kukola ki kumukola naye ng'ekyewunyisa nti abaana batubba baana ba ku kitundu. Hajara Kisa ayogedde ku ssente za PDM zagambye nti zandisindikiddwa ku byalo kubanga emiruka gibaamu ebyalo bingi. PDM eno ate esinzeeko ku bintu pulezidenti byagenda ssaamu ssente naye era ebulamu kubanga kati omuluka guno gwendi mbaguyita gw'ekikoma gulimu ebyalo 8 omuluka kikoma ebyalo 8 babiwa miliyoni 10 omwaka naye oyinza okwesanga nga wadde tuli ebyalo 8 naye ekyalo tekiyinza okufuna miliyoni 10 mwaka. Nankanja Doreen Sentamu asomya alipoota y'ebibiina bino mwalagidde engeri gye byatandikibwawo. Ng'ebimu byatandikibwawo mu kiseera eky'emyuga wejajjira kubanga bagamba ssente z'emyuga tebaziwa kinoomu wabula baziwa bibiina. Abantu bano ne beekolamu omulimu ne batandikawo ebibiina mu myuga. Sentamu Samuel mukongozi wa Kabaka ow'Ekiwu asiimye abakyala bano olw'ebyo bye bakola. Mwebale okukola emirimu gy'enjawulo gye tuwulidde egy'okwekulaakulanya. Mwebale nnyo mwebale ddala kubanga omuntu yeekulaakulanya ng'akola ekigenda mu maaso. Ne Kabaka era agamba naye mukole ate munyikire okwerabirira ate mube nga muli balamu mwekebezenga. Kasaato mu kwogera kwe abasabye okutereeza empapula z'ebibiina byabwe okusobola okuganyula mu nsimi za gavumenti.
bagambye nti ebintu ebimu bibeera eyo baba yayagala natukyuse parish development model tugiyise village development model ekigaana ebintu ebyo okutuuka bintu bibiri of course n'abaluvu gye bali nga bwe babibawa tebikola ki naye n'ebibiina ebyekimpatiire ebitaliiyo bulungi nabyo bikola ki nabyo gye biri bingi nnyo ng'omuntu alina ekibiina ne mukyala we ne first born ne second born era nga ssente bwe bamala okuzifuna omwana n'adda ku ssomero ne bazigabana bubi n'omukyala oluusi n'awasayo omukyala omulala te nga si musiraamu ono gwe yali naye mu fayiro n'anoba ebyo byonna tubirabyeko. Abasabye okukola pulojekiti ezivaamu amangu basobole okugaziya ku nnyingiza yaabwe. Nawe mutuuka nga mutendewaliddwa ng'akasente tekamala okwongera maaso pulojekiti eyo. Ebyo byonna bye tulina okutandika okupulaninga pulojekiti tugitandika kiki ekigenda ogifujjirira paka nga tugifunyemu amagoba. Era bw'eba nnene nnyo kiki ekitonotono kye tunaafunamu amangu kubanga waliwo bye tusobola okukola nga byo bwe tubikola tubifunamu ki ne tuga tulunze broiler zaffe mu bbanga bwesi tujja kuba tutunze buli muntu azzeeyo abaana be ku ki abakulembeze abawadde manifesto za NRM basobole okugoberera enteekateeka za gavumenti. Oluvannyuma asimbye omuti ogw'ekijugiso mu maka ga Hajara Kisa nga Sheriff Sebunya olabukede TV1. N'atera okugira ffenna bombi n'ajja tubasa n'ajja tiddo yagibanga tali wala